Abitex yajja okubasobola muwala we celebrating birthday olunaku olwaleero n'amutimba abagambye mugeze mu muvume. Mwetenda okuvuma nga we mwavumye wa Azubeda nga we mugenda muvuna mu wange mugeze mu muvume. Ono ye ajja basobola Abitex. Agambye muwala wange Jovia by the olwaleero olunaku birthday ya Jovia Musinguzi. Abitex Musinguzi amanya g'amatuufu Abitex Promotions. So muwala we ye Jovia Musinguzi olunaku olwaleero celebrating a birthday. Ono amutimbye n'amuwanika n'amuteekako special message naye ye abagambiddewo mwetenda okuvuma bw'ate abazadde bannange mupostinga abaana bamwe ate abazadde yagambye wo agenda mupostinga agenda celebrating ne birthday mwana we akola kyayagala kati gwe muvume. Ono ajja basobola abagambye kati mu muvume tandika ate gwe maama omuvumi w'essaza ate gwe taata omuvumi w'essaza tandika okuvuma otyo nti kati agambye agenda baloga. Agenda baloga omukomu agenda baloga kankutereka akatambika atona atidde buti Sheila Price atidde buti eddogo lya Abitex kubanga yamuninako n'obujulizi so ko Sheila Price yewe asodo okwera nga ayogera ku muwala wa Abitex Musinguzi amanyikiddwa nga Jovia Musinguzi naye nga sanodanga nkakutereka akatambika nkusaba subscribe ngano ku SMX Media tujja kuona mu missing updates na danga zino still wano ku SMX Media tutambule nalongo na bwira zokwera nga konya abasawo abafere ensonga za mukwano za dogo ze likusombuwa sente zikuyita myaganya jangaro ajesobola bulunyo okwera nga akuyama nkule ko namba isimu jola bansi mu nsonda ebisigadde obimulekere. Omukulu wa Abitex ndoza mu mulabya ati leero mazalibwa ga muwala we agambye leero mazalibwa ga muwala we naye agazwavuma omwana we agenda kubaloga. Jukira Abitex mu kikofiira kyeko mwe muli sankiki ayina omusankiki mu kikofiira n'olwekyo mwenna ku ttaka omwana we tumusuusuute wano Princess Yana Pritiana bannanga amazaalibwa amalungi. Abitex teyateekera abaana bonna yabatwala ku DNA era gwatimba omanya wuwe ddala okategedde n'olwekyo munnanga omwana ow'obuwala Princess wa Abitex tukwagaliza amazaalibwa amalungi beera beautiful girl mukama akuwa obulamu obukyasinze tukwagaliza birungi byerere gwasinga obulungi mu Uganda yonna nze ndeka nze nsobola eddogo lya Abitex.